Okay, mwebale aleba Unique Media channel ku YouTube. You can like, subscribe, comment. Nobanga olaba stories ezenjawulo zetukola. Media Shed Uganda itekamu akasente okulanonya ku bantu bati wa stories ezenjawulo. Netuzikola kwawo nosobola okutegera information gy'obadde tomanyi oba gy'obadde weetaaga okutegeera. Bakola biki? Bali bakola bintu bya kusomesa, journalism, ndala yiga kola ku radio, kola ku TV, njagala kuyiga production wa radio oba wa TV, oba njagala kuyiga kola bino ebya online journalism bye tukola. Byonna osobola banoonya ku Balintuma Road awe basangibwa oba n'okubakweza ennamba z'essimu z'olaba ku screen awo. Media Shed Uganda, they inspire perfection. Then MBK photography yali emabega wa kamera era nga yakugamba kinti aliwo okukuuma memories ezo n'olabanga bonna w'ozaagalidde ozikuuma n'ozirabako n'obanga okyafaanana bulungi nga tebyonoonese. Waliwo bemanya abakuba ebifaananyi oba bakwata vidiyo ne zoonooneka ng'omala kwetegereza nnyo n'olaba oba yeggwe eyali mu kifaananyi ekyo. So MBK munoonyeeko era agamba MBK for your memories. Munoonyeeko kwezo ennamba z'olaba ku screen yo. Era nga bulijjo olunaku olwaleero nkomyewo tunyumyemu ne story nga mbadde nkola emabegako abantu babe mbadde ndeeta. Sibalaga face ate n'amannya ebiseera singa si googera. Kati nfunyemu feedback awo ezigamba lwaki siraga bantu bano. Naye kankiddemu nti information gye baba bampa olumu ebeera very sensitive. Olumu teba na nnungi ng'abamu bagiraba bulala. So wendaga face zino z'abantu bano n'enjogera n'amannya g'abantu bano olumu mba neeyagaliza nnyo, mba sirowoozezza nnyo ku safety yaabwe. So kyolaba nkweka face ezo n'amannya olumu sigoogera. After all information gye baba bampadde gye mba njagala okuva gye bali. Leero tuze twogere ku massage. Massage, abavubuka mugenda nnyo massage, abasajja bakulu bagenda nnyo massage, betanira nnyo massage. Massage sikimanyi bulungi, bajja kukinnyonnyolako. MBK atera okgendayo, sitera gendayo eyo. So balina baba bakinyonnyola biki ebeera mu massage. Waliwo stories ennalabye awo ne ngamba kanoonye omu ku bo atunnyonnyole biki ebeera mu bisenge bya massage. Ogamba otya nnya? Sigamba sebo naye gye baleko sebo. Obulamu bulungi. Obulamu bulungi mpozi obubu. Onansonyi okubuuza oli wa ddiini ki? Ndi mukyala musiraamu sebo. Ndi musiraamu. Musiraamu. Era kati mu interview ndala nandibadde mbuuza gwani biki naye sigenda ebyo bibuuza. Njala tutandikirewo. Massage kye ki? Massage bye bintu bye tukola like oli ajja n'akugamba nti njagala ku massaginga kwe kunyiganyiga ku muntu. N'ogamba nti nyiganyiga ku mubiri n'ogamba nti wano wannuma n'omunyiganyigamu. Era nga kiri tulina ebika bingi bya massage. Then oli asobola okujja like si nti alina wamuluma wokka. Tufunamu n'abantu ab'enjawulo, abagagga, abaami ab'ebitiibwa n'abakyala najja. Bino nkooye najja. Yes. Timpulira nakanyama najja n'omunyiganyigamu. Yes. Avaawo era ateredde. Massage ono bamusoma nti ngenze mu ssomero nsomye massage wambiyiga buyizi. Senti just nti byakugenda kusoma nti maze emyaka bwe giti nsoma massage. Kati massage oli asobola kuba nga yamumanyi. Yes. N'agamba nti njagala omuntu agendukiza massage. N'oba nga tomanyi ogenda n'akuyigiza n'agamba nti wano tukola bwe tuti wano nti oba ayagala kumunyiga ku magulu wano tukola bwe bati tukozesa this oil. Bika bingi ebya oil bye tukozesa aba different. N'ogamba nti njagala like naba sports nafunyemu wano injury wa kuyungamu katini we kityo. Okay, kati abakyala tebababuuza myaka. N'olina emyaka emeka? Nze nina emyaka 25. 25. Wasoma? Nasomako neera saasoma kugenda wala kuba nakuma mu senior 4 n'entandika okukola. Kiki kasente waka kali tekaliiwo wabikowa bukooyinga omuntu n'ogamba
sikyagala bya kusoma oba kutwaliza awamu sente wakati zaaliwo bulungi naye nagezaako n'ensoma nitukoba mu senior 4 nga sente ziganye zeeyongerayo okugenda mu HSC. Then we nafunira mukwano gwange natwali tubeera ffenna ku kitundu n'aŋŋamba nti waliyo omulimu tujja tandika okubeera nga ffenna ntandika okola ebintu bwe bityo. oli mu vaaka? Envaka ya senior 4 nga twakamaliriza ebibuuzo bwe bati mwezi awo ogwokubiri mu vacation n'aŋŋamba tugende nayo omulimu eyo ensasula simbi ne mubuuza mulimu ki ne teyaŋŋambirawo kubanga yaŋŋamba ekintu kimu nti ojja kujja tugende bakunnyonnyola emirimu egiri mingi bwe kityo. Okay, kati wano ng'osoma kubanga kyemmanyi eventually wayingira n'okola omulimu gwa massage naye before nga tonnagenda kumaliriza kusoma biki massage wali omuwulirako wali omumanyi? Yes, nalinako ku idea about it kubanga nali ntanina nnyo ebintu bya sports. Yes, nali wa sports. Ni wa sports. Then nga tugenda mu games nojja ngufunye mu injury ne bakuyungamu awo different types of oil na ku massaginga amabateka mu ice okusumulula ebintu bwe bityo. Yes, Kati bintu bya massage bino. Kale, kati tugenze wali okusoma kuganye sente zigize wadde wali awala kweyongerayo n'ekiganye. Omuganda wo ono, oganye muganda wo? Mukwano gwo. Okay, mukwano gwono. Kyekyakusikiriza okugamba kangende n'ono oba omwebuuzeko basobola okufunirayo omulimu? Yali mugagga nnyo, yali sire queen nga enjogera y'ennaku zino, yali kiki? Sente yalina sente nnyingi era eziri awo but okutwalize wamu okusinziira ku mbeera bwe yali bwe twali tubeera nga ffenna mu kyalo kubanga actually yali neighbor waffe nga mukwano gwange twasomako ffenna mu senior 1 senior 2 senior 3 n'agenda n'asoma bwe bityo kati nze yansanga ndi mu vacation ya senior 4 naye yajjange era tali bubi teyali bubi okutwaliza mwegomba. Yes, kubanga yalinawo ku ssente bono boogamba nti gundi alina kangene gundi anyambeko like obanga emitwalo nga 10 emitwalo 5 bwe bityo omanya embeera z'abawala ebintu bwe bityo. Kati omutuukirira tutandikira agamba ki? Kati ntuuka aŋŋamba nti munnange nti okusoma vacation eno osobola ofunamu omulimu ebintu bwe bityo ne mugamba yes nange nandikyagadde nnyo n'aŋŋamba nti waliwo emirimu egy'enjawulo mugamba okuwaga kukola nkola ki njagala ng'egye kiri nti tunali mu vacation ewaka sente zaaliwo bulungi ng'ate nange neetaaga ku ssente then I decided ebyokusoma tembireke ngende nkole ki njire nga nkola then tulabira awo ekinaba kizzeeko. Tewamubuuza mulimu gwagenda kufunira? Alright, by the time when namubuuliza yaŋŋamba ekintu kimu emirimu egiri gyanjawulo n'aŋŋamba nti emirimu weegiri ojja kwerobozaako bweroboza waliwo emirimu mingi tugende tunaalabira eyo ky'onooba osiimye ky'onookola. Tuli mu kyalo ki gyakujja? Twali mu kyalo twali mpigi mu katundu bakayita Buwama twali tubeera by then. N'agamba olutuuka mu site ofunirawo omulimu. Era bwe kityo bwe kyali n'aŋŋamba nti gwe olutuuka bwe bati ngenda kunayo ne mukwano gwange omulala gwe natwala waliyo abantu bangi ne mugamba kati mwe yaŋŋamba nti waliwo abantu bangi abaliyo abakola mikwano gye n'eŋŋumira awo then I decided to go ne tugenda ne tutuuka bwe kityo. Olwo oli mu myaka emeka? Kuba kati oŋŋambye 25 olwo oli mu emeka? Awo nali mu myaka 19 awo nalina emyaka 19 bwe twagendera. Mutuuse mu site? Tutuuka mu kibuga n'aŋŋamba nti tugenda kubeera ffenna ne mugamba yes ne tugenda yali twava n'empigi kwaffe tubeera mpigi mu katundu bakayita Buwama then gye twava ne tujja sayidi z'Entebe kwa gye yali abeera tujja Entebe tubeerabeera yalina rooms 3 naye ng'agamba nti zino 3 z'abagenyi abaana be yaleetanga sina abaana bukani waliwo nga n'abantu abakulu abakyala bwe bityo agamba nti abo bagenda kufuna mirimu nabo osobola okwegatta kwabo nga yalina rumu eyiye ebbali kwe ennyumba ene twali tubeera. Lindako mukwano gwono akujja mu kyalo gy'ogambye mutuuka mu site kuba eri mu kyalo yagamba mugenda beera mwenna mutuuka mu site akugamba
omugere tuke waka nga alinawo rooms 3 naye rooms ezimu mulimu abantu bangi baali bangi agamba ogenda abeera n'abo ne bwe kityo bwe kyali yangamba kati abo abantu boolaba nti bagenda mbu bafunira mirimu agamba mbajja wano okwanguyizibwa wano etuva ne tugenda ne tukola ne mufuna nti gundi agenda kukola mu kifo bwe kitino agenda kukola bwe wati bwe kityo bwe kiri kyakuyisa kitya tewali kyakujjira mu bwongo ku myaka egyo nti naye bano bangasseemu bayize nali sikirabamu buzibu nze yes ali muto nali sikirabamu buzibu nga nze ndaba waliwo abaana ate waliwo ne ab'emyaka gyange ba 19 18 okudda waggulu bwe watyo yes nali sikiina mu buzibu bwonna ng'era tubaawo mpola mpola era ogwasembayo yaŋŋamba tujja kugenda tubeere ddala ewange wembera iwe wennyini we yali abeera kitegeeza temwatuukira wuwe tetwatuukira wakaawe twatuukira kweno ennyumba ennene bwe yalinga abakuŋŋaanyiza kati okujja mu kyalo eno muzeeyi akuzaala ne maama bo gye bali okay. Muzeeyi akuzaala ne maama baali bakimanyiiko oba gwe wabala ddiruyo na mukwano gwo ebyabwe tewayagala mmanyi nabagamba ne mbagamba nti engeri ekiri nti okusoma kuganye nti nagamba mama nagamba nti togamba nti kuganye tujja kutetenkanya mpola mpola tanagamba nti wabanga afunye omukisa ogugenda okukola tumuleka agenda ageze ku mikisa gye ate ite tulina bulungi ssente mwana aba agenze nakola bulungi mungu namugerere alhamdulillah ajja kukola neŋŋenda nali maze obbabuulira nti ŋŋenda era navaawo mbagambye ne mukwano gwange ne mulete waka n'abalaba ne boogera ne bakkiriza bulungi kubanga bamugamba nti tugenda mbeere naye waka biki we bityo olwo nga mukyalo eno mukyalo mukama ono mukwano gwo yabagamba nga akola mulimu ki ye yatugambanga nti alina emirimu mingi batugambanga naye restaurant we bityo kati nga mama agamba nti mukwano gwe yakulakula agenda bwe lunaku bakyeyo bintu we bityo nange ne mugamba bunnange saakola kisamanye nti twasoma ffenna ne kati simanyi kikigenda mu maaso ne wabanga ayina nangamba tugenda okole kale tukomyewo eno mu kibuga eri mbadde nzeeyo katono mukomyewo mu kibuga mutuuse obadde n'abantu omulimu akufunidde mulimu ki omulimu yampa gwa massage twagera twali tubeeramu eyo room mwalingamu bayigiriza mbu okusiba enviiri nawulyanga bawulyawo okusiba enviiri naye nga bagamba nti abawali sayidi eno basibi ba nviiri abali mu room B ba massage abali mu room C bagenda kukola mu boutique ki bakuwa massage nze nampa massage lwaki temweronderanga okulonda kwabanga twafunanga those chances ogamba nti njagala kino oba njagala kiri naye ng'ekiri nti massage nali ngirinako idea nali mu sports nga bwenagambye mu kutandika nali mu sports nga manyi nti wano tukolawo bwe tuti wano omuyungamu katini bwoti wano afunyemu ka injury katini bwe kityo mutandika okukola massage yes okay tugatandikira ku massage media shed Uganda yeteekamu akasente okulaba ntunoonya ku bantu bati batubuulire tandikidde okulaba background ayingira ati omwana ono mu bya massage then tutandikira awo biki ebibeera mu bisenge bya massage bye tusuubira ku bana abakola massage we biri oba waliwo kyemmanyi kyandeseza story ne bitagenda bulungi mu bisenge bya massage eyo bangi abeerimbika mu bintu bya massage naye nga munda si massage so media shed Uganda etuyambako okulaba tunoonyako abantu we bati nagambye basanga bali Tuma Road awo Mengo so bakolera ku simu ezola ku screen zo era nga kye basinga okukola kusomesa abaana ebintu bya journalism simanya kola ku radio kola ku TV byonna banoonye kweze namba mmenga mutesa then MBK photography ye akola mbya kuba kifaananyi limu edition nakugamba nti omuntu ekagwe manya akuba ekifaananyi kitetaga edit no postingirawo no vimba ngenjogera yennaku zino mukubire okweze namba mbenga mukwatagana bino munyinayo sima birthday shower sima baita birthday shower je biri birthday shower birthday baby shower aha eyo yonna sima baby shower sima kasiki sima biki munoonyeko MBK ajaba akuyamba kati tutuuse yagamba goyina kola biki ngowa massage bwe twatuuka ne batusomesa ne batugamba nti owa massage akola bwati
ndiko tutwalanga waliwo akafe gye yatutwalanga gye yali yateeka ennyumba ennene room ennene mwalinga bakolera massage ng'era abantu bajja balinga bamwettanira abantu ab'enjawulo abagagga abaami abakyala bwebito n'obuvubuka n'abavubuka nabo bateranga okujja. Abavubuka ki? Abavubuka bano ba myaka nga 18. Abasajja? Abavubuka abawala. Anti ffe oyogera abavubuka tulowooza basajja olumu. Abawala ne mostly abasinganga okujja balinga bafumbo abakyala abaami kubanga ne bwe walingawo omuvubuka walingawo abavubuka abamu balinga around 2-3 abavubuka abalenzi betwabeeranga nabo naye nga nabo bali mu kyamassage ekyo bo balingawo batono naye nga ffe abawala twaliwo bangi kubanga mu room mu kizimbe kyonna ekyo bwe twali tukola ku byamassage mu different rooms mwabangamu omuntu omwomu kati wabanga musajja yazze bagamba tugundi genda obukoleko kubanga mu yo room abawala abamu twali mu 15 then abalenzi bali mu basatu awamu twali abantu 18 nga abasatu balenzi then abalenzi nga banoonye eki mu byamassage nabanti kati nga bwe nkugambye nti wajjangawo abantu ab'enjawulo wajjangawo abaami abakyala webityo kati bano abavubuka abalenzi bakolanga ku bakyala then abawala abavubuka yes abavubuka abalenzi nga bakola massage bwekityo bwekyali abavubuka abalenzi abo nga bakola ku bakyala then iffe nga tukola ku baami bwekityo bwekiri. Kati bitabukirawa okutandika okulaba nga tokyabisobola wengambira nti byatuuka ne bitabuka nga ze sikyasobola weewano nti oli kasitoma bwe yajjanga nga ze for massaging nga bakuwerako akapiira leka naawe tekisoboka tekisoboka muganda wange ate nze ku massage akapiira kaaki anti bwe bakuwanga ebyokukozesa naye mwennyini n'omuntu era ajja akimanyi temwabuuzanga nti bannaye mukama wange akapiira ate komperako kaaki bakuwerangako akapiira wetwe twabuuzaako ne batugamba nti ako ke kamaliriza byonna ne tugamba nti kamaliriza katya anti kati omuntu bwe muva mu massage anti okoze ku muvubuka okoze ku musajja gw'oli mukazi kitegeeza nti anti engeri nti gyontwala sitegeerayo oli siriasi byoli mu kuŋŋamba ebintu ebyo? Yes, ndi serious wakati nkiva natuuka nennemererwa netuuka nenkola ki nenvayo kula ebintu bye twakolanga mbale no nakuyita erinnya liwe kambuuze kino kitandika ddi okuwerako akapiira from the start oba mu ntandikwa babalekanga ne mukola nga bino ebiri nomo mutaze ku massage ne munyiga nga ogambye n'agenda then bino ne bijjamu later? Tekyali bwe kityo bwe ojja wano ogenda ali okukima ebikozesebwa nti ngenda like osogamba nti waliwo getugenda okukola akawa ku massaging ono bayita sports massage ng'ogenda mu massage nga like oba ku ggulu weebityo ogenda ali n'ofuna oil n'ebigenderako naye ng'era bagattako akapiira kubanga bakugamba nti oyazze nti muli different sex ng'oli mukazi ye musajja anything might happen. Anything may happen bwe kityo bwekyali. Wamalayo emyaka emeka? Nabaayo ne mmalayo emyaka gyali 5 gye nakolerayo. Nakolayo emyaka 5. Kati ki ekyakugjayo ku gwokutaano nga wali wamanyira dde embeera? Anti kati engeri gyekiri nti si nti utuuka n'omanyira actually osobola okubaawo n'ogamba nti kaŋŋume nkole ekyo nti neetaaga ssente era nga naawe ogamba nti bwenfuna akasente njatuuka era nveewo era nabaawo n'enkola nengamba nti kankire nga ŋŋumirawo. Olwo ssente z'ofuna twogera ku mmeka ngeri gy'ogambye mbuka ogumu okole kasente tuli mu ssente mmeka zibaba wabukadde? Nedda taata batwanga emitwalo 10 mu kusooka. Gyaki? Nga gwe musaala gyalinga emitwalo 10 ne bano nti nkoze bulungi kasitoma bangi ba clients bangi abazze n'asiima tigundi akola bulungi emirimu gye weebityo nga bakwongeramu era nagenda okukakana nadda ku mitwalo 15 weebityo nga bali ku 12 13 kasitoma bw'asiima abawerako nga bakwongera mu kasente kati nze 15 olunaku oba omwezi? Omwezi 15 olunaku nedda taata gwalinga mwezi
ng'omwezi bakuwa emitwalo 10 then bano anti kasitoma asiimye bwe bityo ne bakwongeza wayoka bakayita batya embike yatera obbugaba tugenda mu restaurant eyo okulya n'amala oggula n'awa bawita batya obwo tip kati ate obwo butips obwo bw'oyogerako kasitoma asobola okujja n'ogamba nti bakwadde akapiira kamu bw'obanga naawe olinamu akakebbali ke wakukusizza ng'olinamu akakebbali n'ogamba nti kwayinza ogamba nti kali maze okakozesa ate ng'akyayagala kati n'ogendera awo n'akuwamu ka tip like muyinza ogamba nti akwongeddemu kasitoma n'akuwayo emitwalo ng'ebiri n'akuwayo oba 5 bwe kityo. Muba temukola bw'amalaayo obwo? Era kumpi wekiba era kumpi nange era byadala nga wekiba kwa kati ebiseera ebisinga mungamba nti ate nzize ku mulimu ate ne twendinga up mu bintu ebirala kumpi wekityo bwekiri nenge mbawadde mbogamba nti wali malaaya mu bufunzi ekyo tubatugamba nti nali but si kyali kubanga nabivaamu natuuka n'ekivaamu. Samikege manya gange Unique Media ye channel tunyumyanyumyamu tera nnyo bagamba nti zino emboozi woba zirabe kuyiga na kumanya biki ebiri mu nsi eno gwe byoba tomanyi. Mwana omulaba agenda mu massage muze nkola mu massage naye nga ebayo teba birungi. So kakati kama Katonda bakuwa 15 omwezi nenga ekulina okuwera kakapiira kwekuba n'akapiira kati bano bakasitoma olwo babaliisa babanywesa babasuza then oba byonna bibakugwa anti kati nange kikyanvirako okugamba nti ngume embeereyo kubanga abaatusuzanga ne bakuliisa treatment eba yaabwe olwadde buli kimu kiba kyabwe 15 era mu bufunzi ezo ziba zizogamba nti omwezi guweddeko kanguleyo kano nange mbeerewo ng'omuntu bwekityo. Kakati ogenda okuva eri mukyalo wayina omusajja boyfriend nebya bulijjo? Just a boyfriend I had nalinayo boyfriend wange nera bwe natuuka nevaayo netwawukana basaddamu mulaba nadda mirimu gye naddamu saddamu mulaba. Lwaki mbuuzizza bagenda okukozesa bino wali mbeerera? By then nali siri, that's why tekyankaluubiriza nnyo nga wayangubira ebi myaka 19 waliwa yes nali siri. That's why the search funamu actually buziwera bw'amaanyi naye gye kiri nti bintu bibamu advantages ne disadvantages. Those disadvantages nti oba kasitoma bakwada akapiira kamu yakyayagala ate nga bw'ogaana agenda nagamba boosi wo nti munnange ntankozeeko bulungi webityo nga boosi omusaala agenda kugutema ogwo gw'emitwalo 10 aba agenda kugusala bano batanabongeza musaala abayina 10 bwagamba nti akutemako 2 akutemako 3 bwebityo banina 10 kanza niba 15 by then nga nyongeza kasente. Era waliwo one day client yajja nali siri bulungi ne mugamba nti ze siri fine era sijja sobola kola ki kumaliza nangamba nti mwatugamba nti waliwo ne happiness yene yogerwako happy ending that happiness tiagenda funamu happiness that happy ending. No agamba nti anti siri ne mugamba siri bulungi but next time nanyiga nayomba nasuula bi oil nabiyuwa nagenda wa boss namugamba nti nganyo mukolako ate ali mazo mukolako nira kuba nti that happy ending teyagifuna kwe kunyiwa ko nayiwa ebintu. Lwaki olowooza abasajja batabuka nnyo ku mbeera eyo? Wabula engeri ekiri nti yabuuze mbike katubireko bano abantu wammanga tubirako mbike kameramani wange tubirako Roland Seruyima makanga kati ebyamasajja bino tteeka nti buli wenzijja okukola massage kirina kuggwa kityo nyinza okujja nze nga si byenjagala anti kati ubanga si kyoyagala awo nze wenfunira chance sigaza akapiira ke bampeerako kubanga ye wali boss akimanyi nti buli ajja ojja naki n'akapiira kyenavudde gamba nti ababaleza abaliwe twakolanga nabo no baba mukyala bwe yajjanga bagenda okukolako bamuwerangako akapiira
oba yali abafaako bufi agano babaana bange benkozesa abasajja abamanyi temptation ziyinza okujja naye ziba zijje mukozesa akapiira nga just abafaako bufi si bwe kyali nti just kufaako obufi naye yali amanyi ekigenda mu maaso wasinga ali tamanyi tyandiweddengako obupiira obukola omwanne namugamba nti buno obupiira kireka tebukola ki tebwetaagisa n'agamba nti nedda omuntu alina ovaawo nga musanyufu y'ensonga lwaki tubaweerako obupiira obwo ng'amanyi kirina okuendinga up into sex. By'oŋŋamba bituufu oba olina busungu? si busungu naye weekityo bwekyali nga weekityo bwekibeera byatuuka ne bikunyumira kubanga woobererayo mwaka gumu 2 3 4 byatuuka ne binyuma si nti bituuka nebimenyere nti kyolina okukola kati mu bufunzi kangambye nti you get used nga abamalaaya bano nti agenda ebweru gwe mulimu gwagenza okukola wetuuka nga you are used to that nga kyolina okukola kyokimanyi naawe olina kyeteekamu nti guno mulimu ngenze kukola bwekityo ng'olina kukola bukozi. Wewabeera mu masaaji omwo walinawo boyfriend omulala gwe wafuna ng'ozze mu kibuga? By that time nali nkyakola gye myaka etono gyonna gye mmaze nga nkolaawo kubanga nakolawo okuva lwe najja nga bamaze okunsomesa ntandika okukola. Bwe natandika okukola nalinawo boyfriend omu ku abo bennyini tukola nabo masaaji omu ku bo nga tuwa bwebityo naye ekiri nti tuba tulina okukola nalina naye okumaliriza ensonga ze nti bamuwadde kasitoma mukazi ng'alina okukola ekyo nga temufuna na time egamba nti kunyumya temugamba nti tugendagendako out bintu bwebityo era nga kikoma awo nti mwerabye nkwagala nekiggweera awo temwafunanga bujja. Anti kati oba wakimanyira naawe oba okimanyi oba omanyi nti tujja kubaawo just for short time ekintu kiggwe bwekityo bwekyali nti twabangawo n'ogamba nti ono munnange weebityo. Olunaku wakola ku bantu nga bameka? Anti kati kisinziira lwe mukoze nnyo lwe tukoze kati nze nga nze one day nafunako ne baclient 12. Nedda tekisoboka 12 bangi bonna nga ba happy ending. Nanti kati muwabo bonna abazze engeri gye kiri nti engalo tezenkanankana si buli omu nti yali azze nti yali ali bw'atyo mubamu oli azze nga yajjidde ki only massage then agende yes naye nti bonna 12 bonna bagenda mmanyi nti maama aha nti bonna bagenda ending up into sex no si bwekyali era mubamu like onasooka najja omukolako n'agenda kati oyo kyenavudde gamba nti byalingamu advantages nti ono abatakoze abatatayagadde ku having a sex tazayagadde ku having a sex naawe akapiira okasigaza n'okeeterekera naye bakukwata gwe n'obubwo nti naguze obwange kutambula nabo kati bakasitoma abamu bajjanga ng'akali amaze okakozesa naye ng'ate akyayagala nga tebatukkiriza kubeera na bupiira ng'era babumanyi kati oyo kasitoma bajja ombaku akapiira kamu si nti babulambanga naye era baali babumanyi kubanga buli eyajja bakwangako akapiira manyi nti oyo yazze kapiira kamu kati watabawo kigenda mu maaso ng'okakomyawo n'okalipooti nga mbona ayagadde bwagazi massage oba babigiriranga wali nti okusizaako ono kyayagala kwata akapiira genda nako sami wenzija nga njagala massage yekka gwe tebakwerako kapiira wekyo wekyabanga wekityo si bwekyali kyo it was a must nti balina okuweerako akapiira buli massage oba ozze ku lake oba sports massage hot stone massage weebityo ekintu kyonna kyonna kyewalijjidde bali balina okuweerako akapiira oba baali bakimanyi nti you have to end up into what into sex kati oli wajja nga yazze ku massage yekka ye sikyaliko ekyo ekya sex akapiira ng'okasigaza ofunawo okakweka kati yajjanga akebera mu room zaffe nti wano yamaze okolerawo massage yakozesa kino na kino ebyo byonna bimala okukozesa mu bisuula kati yakokebwasigazanga oli tayagadde ng'ofunawo okatereka mu room oba musala mu faliso n'okateeka mu faliso n'okakweka omwo bwajja nti ninawo ng'ojjayo bwekityo kati oyo client abazze nga kalimu kakozesezza biri byaki byonna bibalira wamu kubiri ku ssente zagenda osasula then awo n'ofunayo z'ofuneeyo n'agamba nti njagala tuddemu like bwe bityo
Biki bye wejjusa mulimu guno? Anti kati bintu bingi tufunye challenges nyingi tusanga. Eje kiri nti client ayinza okujja n'agamba nti nze njagala tukole tumalirize tuddemu olina akapiira kamu. Oyinza okeni app ofunye olubuto abamu nti nfunye siriimu. That's why obupiira oli bwe yajjanga nga ye si kyajjidde nga tubutereka abamu. Wateekawo nga oli omanyi nti ki ebyo byonna challenges bijja kubaawo. Okay. Mukama. Kati buli tukitwale nti buli akola massage ali mweze embeera oba waliwo abatabikola. Kisinzira ku bantu oba ofunye. Ate actually si buli omu nti kyakola. Si buli omu nera mubamu abamu. Kati fene waffe wajjanga for massaging nenga bakuweerako akapiira. Buli yajjanga era boxi z'abangawo. Abangawo bwe bazitereka nga jana boss n'agamba nti tusigaza mu boxi mmeka. Tusigaza mu mmeka n'agenda n'aleeta n'ayongerako. Majana akibera boxes ziba zisigadde. Wa buli lunaku bagaba. Buli client abaze bakuwa akapiira. Bano bamidiri mikwano nti mukwano gwa boss asobola okujja ne munne nti no mukwano gwange ne bajja like ina group ne nga ababubiri busatu ebintu webityo. Ani agaba ebintu bino? Boss ono omukyalo yakujja mukyalo. Boss benyini yalina nyini gundi eyo. Ejanyini kifo ekitukola mu massage. Kati yalina ne store ng'ajja n'akebera bimeka obulimu. Waliwo n'abiddukanya. Walingawo omuwala yali akolawo. Era nga it's a must. Kwa agaba akapiira kamu. Walingawo ne camera nti ogabye bumeka kaba kamu. Kale kati wangambye ku bavubuka abalenzi. Tusoke tuddeka abakola massage. Bo baba bakola biki? Nabeera bakola ekintu kyekimu. Ye kintu nakugambye nti to receiving aba clients ab'enjawulo mubamu abaami bamu abakyala. Kati bano bannaffe abavubuka abalenzi ababangawo bebakolanga ku bakyala. Affe tukola kuba mibokka abavubuka nga bakola kuba n'abakyala baba bazze. Yes. Temulowooza nga sinnagenda ku ekibuuzo. Bantu ki abaali babeesinga obbettanira? Bafumbo, ife emyaka gyaffe, bavubuka oba namba ki esinga okubettanira ennyo? Mostly babanga abami bafumba, abami abakuzeemu ku myaka. Abavubuka muyinza n'okubaawo inadde najjayo like nga babiri omu n'obutagira ddala. Naye bano babaami bakulu nti mwami wuuyo yaggumidde, mwami mukulu mufumbo najja n'apaakinga wali emmotoka ye. N'ayingira. N'abakyala bennyini nga bajja. Yes. Be abavubuka be bakolangako. Naye bano nti muwala bawala tebateranga kujjanga nnyo. Baalinga basajja. Era that's why ife abaali basingayo obungi abakyali bafa tukola ku basajja ate abasajja bali bajjanga bangi okusinga ku bakazi. Waliwo olunaku client boss wange yajja n'angamba ono client gwe nkuwadde mukwano gwange twasoma ffenna nti njagala omukoleko bulungi. Era olunaku olwo bwe nagenda okukima ebikozesebwa bampa obupiira bubiri. Ne mugamba leero nga bampadde bubiri n'agamba nti oyo mukwano gwange nti akamu kannyongeza nti kale. Era bwe twagera ntuuka mu room omusajja agamba nti yanga muwala gyebale nti kale tunyumya n'agamba bakuwadde bumeka nti obuki itomanyi nti waliwo ne happy ending. Ne mugamba nkimanyi mukulu n'agamba yensonga bakuwadde obupiira bubiri z'okitegedde nti n'agamba tugenda kukola bwe tuti akasooka tunaba kunkolako tusooka akapiira kamu. Era bwe kityo bwe kyali. Bwe twamaliriza ne mmukolako massage n'agamba nti kati akakookubiri era tumalirize. Mmaliriza ommukolako n'akapiira kali tukakozesa. Oye wamugabula emirundi ebiri. Oyo ye kyali kya mirundi ebiri kubanga obupiira bwali bwa mirundi ebiri. Yes, obupiira bwali bwa mirundi ebiri bwali batuwadde nga tebulaba bulina okukola. Era bwe twamaliriza n'agamba nti nti oba buweddewo ate nkyayagala. Mugamba tebasobola kunnyongera akapiira kalala. N'agamba kale kiri fine next time. Era bwe yajja evening
nangamba njagala tutambulemu olwo lwennyini olwo lwennyini kati agenda akomawo ate evening mukwano gwa nti mune mukwano gwa boss n'abaawo weebityo ebintu weebityo era olunaku olwo simanyi kakati abakyala mubeera n'ennaku zammwe mu mwezi ebiseera ebyo woobeerera nga oli mu nsonga temukola era oba olina okukola kanaawe ate tokisussa boosi takitegeera kwa naye waŋŋambye mukyala tasobola kitegeera nti katono omwana ali wati ne wati era oba olina okukola naye kati ekyo kintu kiba nga kiri bwe kityo nti ndi mu nnaku aba alina okonfaminga kituufu boosi ajja omugamba nti ndi mu nnaku yagamba kasitoma genda mugamba nti oli mu nnaku amala konfaminga ebanga kiri confirmed namugamba nti kituufu mwoli n'akakasa nti mwoli gwe genda okole massage then naleetawo omulala bagenda okizannyawo ekyo agenda okolawo like osogamba nti ngenda sooka munyigenyigemu kwano ku bisambi tukyuse tuleete amazzi tumusimuleko oil asoose mwongereko omulala kati gwe byosooka okukola then ono ebisigadde ebyo byaba bijjirako obupiira like ne bujuice mazzi bwe bityo mulala yabi kati yaba abireese yamaliriza kati nga tumaliriza lwaki wavaayo andi kati okuvaayo kwange nali nange natuuka n'ekikoowa nga ssente jjukira obanga olina kyoyonoonye like oil kasitoma ayinza okunyiiga oba n'aziwa ebintu nagenda nagamba boosi wo nti tomumaliriza bulungi boosi bw'anyiiga nagamba nti ngenda kuwa 5 omwezi mangodde emitwalo 5 omwezi nentuka nengamba kanveyo navayo namugamba nti omanyi munnange ndabika nkooye sijja soba nangamba waayi bikikale ngenda kwongera ekintu oli munnange kankwenga 16 namugamba newanga nti onyongeramu 2 nze ndabika nkooye nakakati nayisagala okifune bubi nti nedda kyosobodde okikoze ekintu wasobola okunzija mu kyalo n'onfuna omulimu nkoze era weebale bwekityo bwekyali nentuuka nenvaayo nga bintu bingi wati n'abawala abamu baavaawo n'embuto abalala babirwaliddemu abafunye siriimu ne bafuna siriimu ab'embuto ne bagenda tomanyi tata wa mwana wafuna ku lubuto wali sita munnange bino ebintu tebirigamba nti oba nze ndi sita naye ku myaka gye namalayo nafunako olubuto lwali lumu era bwe nalufuna ne ngamba mukwano gwange omu kwe twakulanga nabo ne munnyonnyo nagamba nti waliwo era munne naye yasookawo yamuleetawo yamulekawo naye yakifunako ne mugamba nti ngenda kikola ntya siina bwe ngenda gamba mwange nti nagenda kukola te nvuddeyo na lubuto simanyi natawa mwana we bityo then buto nendujjamu olwo muzeeyi wamugambanga ki wakoleranga bino nti nkola mulimu ki namugamba nkola mu massage nangamba nti nti tubeere eno nti munyiga abantu nti ebyo tulimu era mune ebyo tukola naye nga siyinza mugamba nti ate yantwala ate nkola bino okusigaza omulimu ate nayagalanga nnyo mbeeko byenkola nzireko ewaffe nange nga ninamu kasente beeyagale nti omwana wuuyo azaala esaakanyama ekintu bwe kityo kulikayo mu masaji masaji namuvaamu alhamdulillah navaayo kati neefuna ebira kati era ndi mbirala ebyo nabivaamu osobola okwenkarejinga omwana ogenda mulimu ogwo omulimu guno mu bufunzi si mubi naye ani gwokolera okolera muntu ki bw'abanga afunye wanta walungi nga tagenda kuyita mu mbeera gye nayitamu nga tebiriko bukwakulizo nti ate bw'oyingira ate bupiira nga wakyo si bwe kiri nga bosi wali good like asasula bulungi abatreatinga bulungi nti olwadde akujjanjabya ebyembuto tebirimu temuli mu bya sexy bwe bityo asobola okukola kubanga omulimu si mubi mwabanga ofunye omuntu omutuufu nawe okolera nga yes omuntu mutuufu osobola okukola mulimu si mubi kati kamuze kino ekibuzo generally tubijjewo bakuwadde akapiira bakuwadde ki osobola okugenda n'onyiganyiga omuntu ebyaddala ne watabaawo mbeera yonna osobola okugenda n'okola yes
kuba kati omanyi oba ogenze okola oba ogenze kukola ku mulimu buli guba mulimu yes oba ogenze kukola ku muntu sinti ate ngenza ate nze ku kino nedda tuli bantu kisoboka n'ogenda nga nothing nonyiganga kyemubike ne kigenda nga tolina kyobadde kisoboka bulungi nnyo actually nga omanyi nti emibiri gino gyogera ate mwamina omuntu ebyo bito bitegeera kisoboka n'oba ntogina kyobaddeko no nti tolina kyobadde akibadde kizibu kiba kizibu naye kati osobola okwekontrolinga osobola kikontrolinga annaye siibula nga mmaliriza nja kubeebaza nnyo abankyazizaako wano ti MBK ku kamera tweyanziza buli kimu mukulu Sami K neyanza nnyo okunkyazaako wano okumanya embeera gye nayitamu nze nga nze abantu bamanye ki embeera obulimu bwe nayitamu ate oyo omukyalo akyali omukyalo oyo nakoma okuwuliza nga bangamba nti gyali naye kampani ye yambala nekola ki mukyayogera sikyayogera naye ku bintu bye nayitamu embeera natuuka n'omukwano ne guggwawo kati kambuzeyo akasemba nga tumaliriza bwe mba mukola masaagi zino mubeera mu ngoye seka mbuuzabuuza mubeera mu ngoye oba muba bwereere no si nti muba bwereere tulina uniforms zetwayambalanga kati abavubuka bayambalanga empale empanvu nga za black actually buli lunaku lwabanga ne uniform yaro nti Monday n'olwokubiri n'olwokusatu mwambala uniform emu olwokuna n'olwokutaano uniform ndala Saturday ne Sunday uniform ndala bwe kityo bwe kyali naye nga tiffe twayambalanga skati like ku Monday crop n'olwokusatu mwambala skati ya black nga kampi kaina siriti mu maaso Samike mbatadde zengenze ebyo byowulidde oba ebyogeddwamu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.